Bannamoli babukedde family nga bakulembeddwa mu maneja wabukedde TV Richard Kayira Salo ngo bakedde kugwanika emulago kunoyo omubiri gwabadde mukozi munnaffe Nsamba Kuraishi yafudde olunaku olw'eggulo gwekebejiddwa abasomo gwanikira lumaliza ne gweba A+ Funeral Management abakututte maka agende gye eno gutuusidde wakati mu miranga n'okwazirana okungubagira Nsamba kwetabyeko abantu ab'enjawulo bakulembeddwa mu ssaabakunzi bwa NRM Rosemary Nansubuga Ssenindi Bannaddi nga bakulembeddwamu eyali Supreme Sheikh Sirimani Kaserendirangwa abakungu kuva mu poliisi okubadde omukono gwa poliisi n'omuntu wa bulijjo mu Kampala ne Emilia David Mwebaze abayimbi nga bakulembeddwa Misa Kisemakula abategesi b'ebivulo n'abantu abalala bangi Hassan Nsamba Namwandu Nabulya Sharifa mbasiimye ababeereddewo okuba bafunye muligo okufa kw'omuntu waabwe. Saba Allah amusonyiwe amusomako amwejjana amasinkanye batulembere. Munnamuli wabukedde family Julius Kafuluma ku lw'abakozi banne annyonde ebivudde mu kwekebejja omulambo n'agamba nti abasaba bategeeza nti ekizibu kyavudde ku mutima paka watuuse ku kitundu ky'omutima gwe eky'oludda olwa ddyo nga kinene nnyo kyagaziwa nnyo nangamba kino si kya bulijjo. Yes, ekitundu ekya side ya ddyo kibeera kinene ku side ya kkono naye kino si kya bulijjo kinene nnyo. Akizudde nti omutima gye gubadde gusembera emisuwa egitwalayo omusaayi gyali giri blocked. Oluvannyuma bwekuteekeddwa mu motoka A+ ogutwala mulimba enkuba gyaziikiddwa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.